tuli mu buwanvu yonna gye muli mu nsi yonna gye mubeera, mikwano gyange abali mu Uganda, mikwano gyange abali mu America, Canada, abali Denmark, UK, France, Netherlands, abali Dubai, Japan, Australia, South Africa. Kuze ebitundu ebimu byensinga okulaba abantu abalaba video zaffe. Njagala okutwalaga omukisa guno okubeebaza byonna bye mukola n'okubeebaza okulabanga video zaffe, ate neebazaako ensuso abo abalayikinga, neebazaako ensuso abo abasharinga video zino, n'abo ate oluusi abakola extra mile ne bakola comments. Kuba comments ezo zituwa ebirowoozo, tulaba kiki kye mwagala mwogereko n'ekyogerako, nemba we yagadde Honorable Samujja akyogereko, Dr. Besigye Omuloodi n'abalala nga bw'olaba videos ezibeera okwo, abo abantu at least babeerako n'access bagamba next time you go on radio, you go on TV, oba when you are recording, boogere ku ezo ensonga. Nga tennageera njagala era okubasaba bw'asoose okulaba olwaleero, genda osubscribinge. Bw'asoose okulaba naawe alabye olwaleero tova nga tolayikinze, kuba lw'olayikinga like ebustinga video, bw'osharinga n'abalala, kubanga abalagaga ku video bw'obwagala nnyo naye ate obwagala wekka information sinnoonyi nga togisharinze. Waliwo ensonga ennaku zino mikwano gyange gye mbadde nga muŋŋamba okwogerako, era mbadde nkola research nfumiitiriza n'okuŋŋaanya ebirowoozo njogereko, y'ensonga gye bayita Banana Republic. Bwe eggwanga lituuka litya okubeera nga Banana Republic? Abaana babuuza Uganda Banana Republic, n'abalanga oluusi bagikiyita n'ogamba nti oli bw'ayita Uganda Banana Republic ategeeza ki? Olwaleero byenzize okwogerako ebitegeeza Banana Republic. Bw'oba olina eggwanga ng'abantu bagagga okusinga eggwanga, naddala abo abali mu buyinza, eyo Banana Republic kikumi ku kinnaakyo. Bw'onoowulira mbu omuntu alina amataka, alina za akawunti ensava, nga ssente z'alina, waliwo abantu wano abalina ssente ku za akawunti zaabwe nga tebasobola na kuziggyayo, era nga ziri ezeebase bwebasi tezirina kye zikola. Waliwo no famire wano entono ezituwambye ngagga okusinga Uganda. Olunaku lumu baagenda okwewola, bwe batuuka okwewola, abasajja abazungu baali bagenza okwewolako ne babuuza, naye ggwe naawe ssente ezo ze mwogerako nga muzirina ku akawunti ze mutakozesa? Maaki nga kino muzirina ku akawunti ze mutakozesa. Lwaki temukutte ssente ezo ne muwola eggwanga lyaffe? Era olwaleero bw'otera okuwulira kati zino ssente z'owulira mbu gavumenti zeyita bonds ne treasury bills, abo benjogeraho kati be bawulira gavumenti ababedde abo, kubanga mu Uganda temukyalimu bye bayinza kukozesa ssente zaabwe nnyingi nnyo okusinga ku busobozi Uganda bw'erina. Waliwo ekideeri kyekalangala lwe kyafa, abantu babiri ng'omu PS ng'omulala minisita baakwata ne baazika Uganda ekidyeri, nga Uganda epangisa kidyeri kyabwe, ng'omwaka ebasasula biliyoni 12. Eyo omanyira ddala ti Banana Republic ewedde kasolaba ng'eri abantu ng'ate be balina obuyinza nga bagagga okusinga eggwanga oba gavumenti gye batambuza, manya Banana Republic ewedde omulimu. Ekirala, bwe kiba nga success oba kyogamba nti omuntu okugamba nti yes, simanyi bulungi success bweyinza kiyita mu Luganda, nga tesinziira ku maanyi g'oteekamu, eyo manya Banana Republic
bw'olaba nga success tesinziira ku bukugu ne bagamba mbu oyo looya, ne bagamba mbu oyo dokita, ne bagamba mbu oyo engineer, ne bagamba mbu oyo auditor ow'amaanyi ku level y'ensi yonna, nga byolaba ebintu by'alina nga tebisinziira ku obwo obukugu bw'alina eyo Banana Republic ewedde. Bw'olaba nga success tesinziira ku integrity, kubanga integrity kya bugagga ekisinga obunene, okuba nti abantu bakwesiga. Abantu balina omusajja gwe bayitanga Martin Alika, ndowooza yafudde guno omwaka. Martin Alika abadde board chairman ku makampuni agasukka 10 nga board member. Lwaki ng'erinnya lye bw'olikozesa wonna oli asobola okukuwa ssente. Integrity kuba nti abantu bakwesiga ekigambo kyo nga ndagaano, ng'oyita yeetaaga kusayiningisa wantu. Kati integrity erinnya eritaliiko ttaka ligaggawaza. Ne bw'oba ng'oli teyeetaaga kuba na linnya, eyo eba Banana Republic ewedde. Bw'eba success teri best ku production, kuba production be bantu abalina bakola. Ne bagamba omusajja oyo avuga V8 n'obuuza akola ki? Alina factory mbunedda, alina service gyawa mbunedda, alina kino kyakola. Bw'oba tolina kyokola, kibagamba mbu oyo ye nine factory ekola amajaani, nine factory alima mwanyi, alima kasooli, alina ente, alina kino, alina factory ekola kino, alina zibaasa, alina kino, nga talina wantu w'ogamba nti wano bino byakola n'abijjamu ssente. Manya di Banana Republic ewedde emirimu. Wano mu Uganda obeera n'omuntu nga wasibye naye olwaleero nga talina wadde 10. Enkya ne bakugamba mukwano gwo munoonye, kayija munoonye. Kyatoozezza. Guno omulembe gwa Museveni tuguyita mulembe gwa ddiiru. Nti omuntu alina factories zetuyita briefcase companies, omusanga nga bamuwadde contract ya $1 million 5. Kati n'anoonya abalala abazikola. Ye n'akeera ku Serena kulya bulamu, kusoma mawulire, kuvuga mmotoka nnene, n'okwagala abawala abanyirira bamusomera basombe. Naye nga bakubuuza, abantu balinako omusajja gwe bayitanga Ezira. Abantu baabuuzanga, Ezira akola wa? Tobuuza gy'akola, omwana alina ssente. Bw'oba olina eggwanga ng'abantu baba ne ssente, tosobola kumanya wa gye bazijje, naye nga bazirina. Teri abuuza kye bakola nga bakeera ku nyuma. Manya mbu eryo eggwanga Banana Republic ewedde. Bw'osanga eggwanga ng'obukulembeze omuntu okufuna ekifo nga tekisinziira gye tuyita vision, nga tekisinziira ku ideology, nga tekisinziira ku manifesto, eyo ebeera Banana Republic ewedde. Olwaleero mu Uganda, bannayuganda bameka abalonze abakulembeze nga bamaze okusoma ku manifesto zaabwe? Gwe munnayuganda munnanga alaba vidiyo eno olwaleero, abakulembeze boyina ku bifo ebyenjawulo bameka boolonze olw'endowooza gya ideology eba ndowooza ku ebyo balowooza buki bagenda okukwata eggwanga oba bagenda okukwata ebifo bwa kansala obw'MP. Ebyo byakunyonyedde byagenda okukola ng'omuwadde contract y'emyaka 5 n'omwaka lu oba ne bamwaka lu. Abasinga obungi mujja kuntegeeza nti mwawa abantu oba abantu baawa abantu obululu eyo naye ne wamwe gye muli, olw'okuba gundi yalina ssente empitirivu, olw'okuba gundi yalina amasuuti ag'akabi, olw'okuba gundi yava mu tribe mova, olw'okuba gundi yali obiwo oba nga we yasomera abantu bonna nga bebasomanga, olw'okuba gundi obwo obuntu obutono obuli trivial
nga bwe bwaleeta ng'abantu kubatambulira. Bwe bubanga obwo obuntu obuli trizio ng'abantu kubatambulira nga si birowoozo. Kubanga abakulembeze kati ng'abali mu goberera akalwa agenda mu Amerika ne boogera ku abortion n'agenda gikola atya, ne boogera ku misolo n'agenda kukola atya, ne boogera ku bbula ly'emirimu ngo n'agenda bikola atya. Bw'obanga ng'abakulembeze ebyo si balonderwako nga tulondebwa mu kutya fear, ono n'abatiisa ne muwa akalulu, oba oli ne mumutya ne mutamuwa, ng'ezo z'ensonga ze mulonderako obululu. Eyo ebeera Banana Republic ewedde emirimu. Bw'osanga eggwanga ng'abakulembeze beewola ku lwamu, ne beewola ssente empitirivu, ne bakola bye bakola, nga olaba olwaleero mu Uganda buli palamenti lwetula wabeerawo ekiteeso ekigenda okwewola ssente. Naye teryakubuulira ssente mmeka ozimanya muwendo, tomanya bukwakulizo ki obuli ku ssente ze bagenda okwewola. Bw'oba oli mu ggwanga ng'eri ng'abantu beewola, abakulembeze beewola ssente naye nga tebasobola kuwambalirira, eyo oli mu Banana Republic. Wakitegedde nti budget eno kumpi yonna bagenda kwewola bwewozi ssente zigenda ogikola. Kubanga bw'otunulira ssente ze tugenda okujja mu musolo, zo zigenda kukola omulimu gumu, kugenda kulabirira kusasula mabanja. Naye ng'amabanja ago abagalya oba biki bagakozeemu, ebyo teryakuwambalirira nti ABCD tubikoze. Tuzimbye amasomero bwegati, tumuzimbye amalwaliro bwegati, era ku ssente mmeka naffe ne tulaba mbu bw'opima ekibalo ebintu ebyo bijambo. Eggwanga ne liddayo era okwewola, ne lyewola ssente empitirivu, era nga teri abuuza lwaki beewola. Buli lunaku zijja ssente ze beewola, ne bagamba olwaleero nti buli munnayuganda oyina miliyoni 2 ze bakubanja. N'afudde olwaleero afudde n'ebbanja. Singa tubali tukozesa enkola ey'Ekiyisiraamu, waalibadde omugamba mbwe ezo ssente ze bakubanja sooka onsasule nga tetunnakuziika. Naye afudde n'ebbanja na miliyoni 2. Eyakazaalibwa olwaleero atuukidde mu bbanja. Ne bw'omubuuza biki eggwanga lye bikulaga mu Banana Republic, ekyo si kikulu. Bw'oba oli mu ggwanga nga gavumenti buli nnaku eyongeza emisolo, naye ng'eyongeza emisolo ng'abantu baayo abawera ebitundu 6 n'okudda waggulu tebalina mirimu, ng'abantu baayo abawera ebitundu 40 ku buli 100 bamala omwezi nga tebakutte ku siringi, eyo Banana Republic ewedde. Kubanga omusolo teguyingiza bantu mu ekonome. Omusolo omungi gutta bizinesi. Buli ogutta bizinesi kiba kitegeeza oli alina bizinesi akendeeza ku bakozi asobole okusigalawo. So gwongera abantu bangi okubanga bafiirwa emirimu. Ababali tebakwata ku ssente nagwo ne gwongera okubajja obakwasi ba ssente. Kati mweyo embeera kiba kitegeeza abasenga vudde ngazzeemu. Gavumenti etali Banana Republic yali kitegedde nti nyamba ntya abakola bizinesi oba abali mu production okusobola okwongera abakozi. Mbwe kijja okubayamba okwongera abakozi, kendeeza ku musolo, bibakola ebbeeyi yabyo ekke, olwo bivuganye mu katale, abantu banaabigula ennyo. Kiba kitegeeza ono kampani ye ejja kugejja. Bw'enaagejja ajja kuba yeetaagisa abakozi n'abantu bangi bayingire mu ekonomi. Bwe batyo tebakikola. Bw'oba tokoze ekyo, oba oli ku kuzimba gye bayita Banana Republic. Byenjogeddeko ebyo byonna bwe mbeera political analyst mba mbikulekedde olowooze
weebiri tebiriwo mu Uganda. Olwaleero bannayuganda abasinga obungi tebalina mirimu. Bw'otuuka mu kibuga abantu bali mu kuggalawo bizinesi zaabwe, naye nga buli omu kyasongako baguyita musolo. Be baagala bakulaakulane bagubasalirako. Eyo Banana Republic ewedde emirimu. Nja kudda lwakuba kwolwo njagala kubaganyako ebirowoozo Buzwane mwami Muyanga nja kumunoonyako. Tugenda kwogera ku nsonga gye bayita a failed state. Fana Banana Republic naye nja kubeera kugigaziyaako kubanga nyina kiwandiiko kinasomye ekyawandiikibwa mu Russia, yali muwandiisi w'amaanyi nga nnyonnyola failed state. Ngenda kutuula mba nnyonnyole failed state ebeera etya, olabe eyammwe weeri inaatera okutuukawo eri ku level ekyasobola okudda oba tekyasobola nakyo ekyetaagisa okukola. N'ekirala kyenjagala ndoyezera okujja kyemujja okwogerako, ndi mu kuteekateeka ku Abafirika democracy eno bamutunuulira batya, kubanga olwa democracy balina bwabuzaabuza ne beesanga ng'Abafirika tebawangula wabula ng'Abazungu be bawangula mu democracy. Oyo nginja kujja tukikubaganyeeko ebirowoozo. Njagala okubeebaza abalabye up to the end, naddala ggwalayo up to the end. Nteeraawo kalayiki, subscribingiraako, subscribe wala akagambo kalaba wansi awo etunula wansi awo nga gundi yonge gwa video weringe gwo wala ekigambo subscribe clicking oko kifuke subscribe. Kati ate waliwo akadde ako kola kalaba bali awo osobola okukanyigako ne kagulako ekigambo all. Bwe kakigulayo ekigambo all ebeekuwa notification nga newe mbasi kusharingidde video. Bwe tuteekayo video ejja neekubuulira nti waliwo video gyettaddeko, n'osobola okugigabana, n'osobola okugiraba nga tewetagwawala ate okugamba nga oluusi weerabira nange oluusi neerabira okuziweereza kanoba ng'osobola okugirabirako, n'osharinga n'abalala n'obagaza. Neeyanza nnyo, neeyanzeege mikwano gyange tuli muwambe, twongere okwagala eggwanga lyaffe, twetabe mu ebyo ebisobola okulitereeza. Lino eggwanga lijja kubeera okusinziira bwe twagala lifaanane. Katonda abakuume. God bless you. Kulwa Katonda ensi.